baali bamanyi nga Vincent Ssegawa ssaawa zino eno nga Lukman Ssegawa musajja wattu agenda ssuuka however much nti akyetaaga obuyambi. Musajja wattu yagwa mu babbi, yagwa mu gatemu era weegatu ne gamukuba bubi nnyo we yali ng'ava ku muzikiti. Musajja wattu n'asigazaako kikuba mukono, weebatu ne bamuddusa mu ddwaliro, abasawo ne bamukolako kye basobodde okubeera nga bamukolako. Ssaawa zino eno akawanga musajja wattu naye asobodde okubeera nga assuuka. Mu kubeera nga assuuka akyetaaga obuyambi n'obujjanjabi obw'enjawulo. Lubaale w'omulamu tasamirirwa. Empewo za Vincent Ssegawa tezituula ku nze. Kayeeyogerere. Sooka owulire mukani n'akatamu. Naye nga sinabera nga kakuterako kankusaba subscribinge onyige notification bell eyo tojja kubanga missing updates naddala nga zino. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizza baganda bange mwenna era nasiibuddwa mu ddwaliro naye mbanga kaakati nindirira kiseera omulezi waffe kyagenda okunsobozesezaamu okuwoneramu, naye nga baabajjanjabi balaga ogwabwe bakukoledde ku peesa eyo Allah gye yabasobolesezzaako okubanga balaba nti embeera yanditereera. Nsaba Allah akkirize ayisirizza ku bantu bangi. Kyakyewuunyo okubanga nina emikwano egyenkanidde awo. Alhamdulillah, Hajati Shania omuli wano umma bonna awamu ekulemberwa Hajati omuli bana aqidatu awalan omuli Dr. Kasaato Bambi ne ttiimu gye yakwasaganyizza nayo. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala abayise Hajati Shania, abayise ku aqidatu awalan, abayise wa Dr. Kasaato n'abayita mu makubo ag'enjawulo nga mwenna munnoonyeza kuyita mu kigezo kino bulungi. Nsaba Allah abasiime bambi enjawulo weeri, kuba kati nsobola n'okwogera, kuba kati nsobola n'okutambulamu, kuba kati ntegeera bulungi bye ndaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabula kye nsaba nti kaŋŋendere ku mateeka g'abasawo. Seetaaga kuwulira nnyo maloboozi. Mpulira amaloboozi gankyankalanya. Baagala nsigale mu kifo nga ndi seefu. Ekyobutabakoowola kujja kunnambulako. Bambi temukitwala bubi. Katutambulire ku mateeka g'abasawo. Mu butuufu amaloboozi amangi gankosa. Katugende mu maaso n'okutujjanjaba. Nsaba Allah ayongere obwagazi mu Hajati Shania mbeererewo na mwenna gye muli eyo nga bwe mwakwasaganyiza ensonga eno. Mugende mu maaso oboolyawo Allah nanziriza emirembe egyo gyennyini egya nnamaddala. Baŋŋaana n'okweraliikirira ng'okulowooza ku bantu bange eka, kulowooza bino nabiri nti sooke ntebenkere, nsooke ntereere wamu, omutima gumbeere wamu biidhinillah. Saba Allah mpa obutebenkevu ntawakkale ku lulwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu, ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire, kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube Butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto.